Omunnyo Ku Makya genda maaso amanyize tusimakolo tugenda maaso ne sawa ebyobufuzi ne byobukulembeze tukulisaayo mu kuwummulamu okwo ate tweyongeleyo mu maaso negatiddwako omubaka omulonde owa Makindye Sabagabo Honorable Serukenya David sanyusa okulaba buuza kuba tulaba ku Soul TV sebo sanyusa nnyo kusanga amanya ne Doboz Serukenya David omubaka omulonde owa Makindye Sabagabo ndi wamukisa nnyo okubeera ku munnyo gw'ensi kubanga Katonda tugamba tubeere munnyo gwansi tweyanziza sebo owa National Unity Platform kyogere nakyo ndi mubaka omulonde owa National Unity Platform neera ne kakala kange keyogerera kale bwana Serukenya ndoza tandikirawo nyino lwakadde osanze nga njogera ku ntegeka ezigenda maaso mu ggwanga Uganda twina entegeka y'okulayiriza president twina entegeka y'okulayiriza ba members of parliament nawe mwoli kiri kitya nze ndayiranga ennaku z'omwezi 2 after lunch era nyanyiza Bannassabagabo bonna bagwe bajje bamperekereko bayinza okuba batwadde abantu basatu bokka kyembadde ngenda okugamba nti naye ekyo tusobola kisalira amagezi ne tumanya nti tuyinza okwekwata ne tugula tiketi zonna Abassabagabo eza National Theatre Parking ne tuparkinga awo ne banninda kusijja kulwayo then bwe tuvayo ne tudda ffenna n'olwekyo kisobokera ddala entegeka zigenda olabanga entegeka zitambula zitya batugambye olunaku olwaleero otandika okugjayo invitations okumanya kyekigenda mu maaso era bwe olunaku olwaleero genda ku National Theatre wali ekifo we tugenda oli tent tugenda okujja invitations zaffe n'okumanya program bwenetambula tugenda tulayire tulabe nga tuweereza omuntu wa wansi naye nga mukama waffe Kyagulanyi yatugambye nti tuli baweereza we are servants era tugenze kuweereza bannayuganda tetugenze kweyagala tetugenze kukyakala mu bitafutafu exactly naye tugenze era ffe twasazeewo ne tugamba nti emmotoka ze tugenze nazo tujja okubeera nazo tetujja gamba mbu tugule emmotoka tugenze kuweereza Serukenya obukadde 2 we buli bugenda kubaweebwa okugula motoka ogamba togenda gula motoka sebo one njagala abatuuliza bakimanye nti abamu tetugenze kunoonya kyakulya obula tugenze kuweereza abantu kati nze nga Serukenya omutuuze wa Ssaabagabo alumirira omuntu wa wansi nina obuvunaanyizibwa bw'amaanyi ennyo ekisooka mu Ssaabagabo omukyala bw'afuna olubuto mu netooka eyokumala emyezi 9 ne lumuluma ne munona ne muzaalisa ate ne mu ambulance ate ne muzaayo awaka ku mitwalo 15 ekyokubiri waliwo amalwaliro agamu nga tegalina kusaasira omulwadde afa ne gagamba omujjanjabi twagala emitwalo 3 oba miliyoni 2 okuwa omulambo kati omuntu n'ava mu kkaabira afunira ne kakkaabira kizibu kyakufiirwa oba gye yatwala mulambo Masaka nenteekawo entambula nti buli muntu yenna afiiriddwa nga yeetaaga obuyambi nkuwa entambula n'amafuta gy'otwala bodeyo n'ekirala nti nnyina okusitula ebyemizannyo kati ezo sente nzeetaaga mu Ssaabagabo okusinga okuvugamu emmotoka sente ogenda kuzikozesa emirimu gya Bannassabagabo ate kati bwe kibanga kanija kuba ekyokulabirako tulina health center for Makindye Ssaabagabo tulina health center for naye tewabaddewo ambulance nga omukazi waba azaala n'afuna teya ajja ku bleedinga bw'aba talina mmotoka paka lw'anaafa oba tegera kyeŋŋamba nga tewaliwo theatre oba asobola ku handlinga major operation kati nga walina ambulance erina okukola kyokola emergency okutwala omukyala e Kawempe kati nze nga sinaba kulayira ambulance yalumye dda ambulance weeri ku Namalere health center for era ayagala okakasa driver ali ku 0700 676-30 bamuyita Kenny mukubire ekunone naye ate tukola gya Ssaabagabo gyokka tukola n'egigwanga tusanga omuntu yenna inaagudde era ojja kubuuza ku ba Red Cross bajja kubuulira buuza ku ba St John's bajja kugamba basanga accident basangawo Serukenya wandaba ne ku trail ya president Kyagulanyi ezo Land Cruiser yataasa abaana twakola omulimu gw'amaanyi nnyo era tewalifuddeyo n'omulala kuba emmotoka yamulinnya n'emwasa ekifuba oyo Frank Gobatirawo Busega emmotoka yamuyitako naye bano bonna bebakuba ebituli mu mitwe bebakuba amagulu bebakutulako engalo bonna batambula twabazaawo dda kugamba twakola mulimu gw'amaanyi nnyo
kwegamba obuvunanyizibwa bungi nze essanyu lyange kubanga waliwo abadde akaabanga aseka naye ate waliwo omuntu essanyu lye ng'alina obukadde 2 mu nsawo naye nze kasita ndaba abadde akaaba aseka omukyala abuusabuusa mwana abadde n'ekizibu kiweddewo nze wewali essanyu lyange so ngenze kukola service delivery. Ogambye nti yababuliridde Robert Center Mukyagulanyi esebo yenkola kati munupu nti muze kuweereza munupu omubaka yenna tuzze kuweereza era bali be babosi baffe kubanga slogani yaffe egamba tuli ku maanyi g'abantu kitegeeza awatali bantu tulina amaanyi kati abantu bone tebetaaga bingi olaba ababaka ensobi gye bakola kwe kumanya nti bamulonze nejja ku bantu buli lw'obulamu bantu bakusuubiramu kingi naye buli lw'obeera nabo bamanya tolina era bamanya akatono koolina kooleese abantu tebatwogalako ssente but to identify with us tutambule nabo kati buli lw'obula bakusuubiramu kingi ndabye ababaka abayiwa ssente ne ssente mu kalulu niye ne kabakuba nze kyakulabirako ekirungi nti nze sina ssente zenateeka mu kalulu abantu bagamba kuba ebipande nze nga mukama yankakasizza nti nakuwandika dda ku mitima gy'abantu neŋŋaana okubikuba ne baŋŋamba jangu mulaale nze nga ntuukayo 12 ng'obwenjuba egenda kugwa naye nali bize nnyo mu kalulu ka President Kyagulanyi nga mmanyi nakolera dda abantu kati gwe okukwata looni ye ya $5,000,000 ojja okulira abantu sukaali abantu babuufu abantu bamanyi kye baagala omuntu abeere nabo era njagala kukubira omulanga bannabyabufuzi nti bannange abantu babuuse obudde bw'okubafera bwaweddewo aye tulina challenge abantu batugamba mbu abanuupu simanya twajjidde ku muyaga njagala kukakasa gwe yakubwa akalulu eyagwa atali wa nuupu nti omuyaga tegusitula mayinja gusitula bisubi kitegeera era abaali bazitowa basigala ku ground semujunganda taliyo n'olwekyo kati nkubiriza buli wanuupu yenna kyekiseera osooke weerabira ebizibu byo osooke otune ku bizibu by'abantu kubanga bakusuubiramu kingi oli ku minzaani bali bagambye nti katubalabe bagenda kulemererwa tetujja kulemererwa twesiga Mukama ate twesiga tulina abantu tuteekwa basabira ate munywerere ku ekyo olw'okuba nti ndowoozezaamu nti wandibanga waliyo eri abatunuulidde oba oliawo ng'ali mu kifo ekyobukulembeze nga bagamba nti bulijjo bwe batyo bajja bwe batyo abakulembeze bajja nga bagonda mu ntandikwawo nti bimala ate bwe batuuka mu ntebe ne bikyuka ne basanga ebintu byanjawulo nnyo ku kye baali balowooza mu ntandikwa kituufu nyo kyogera naye njagala era bannabyabufuzi tukimanye nti bw'otomanya mukamaawo era muganda agamba agatatya mukama waago okiraba n'olwekyo nti ffe mukama waffe be bantu ye people power abantu gamaanyi g'abantu abantu batulaba tuli ku minzaani okitegeera tuli ku minzaani ate kigenderere nnyo omukyala gyakoma okwagala omusajja bwe bafunamu obuzibu amukyawa nnyo kati naffe abantu batwagadde nnyo abantu bagadde people power essuubi lirimu erimwe essuubi lya Uganda liri mu ffe tulina empiki ffe tuli mu kwesa ffe tuli mu kisaawe era njagala bakubiriza mikwano gyange muve kubaboogerera muve kubabagamba mwalidde ekugamba omuntu alina akapiira gwe batemeku osobola okutemeku uli ayimiridde nedda pozi ng'olina kusajja ku mutima kati gwe alina akapiira suubira amakuuli suubira ebigambo naye tuyigire ku pulezidenti waffe Kyagulanyi yetadda mu muntu okiraba bamuvumanga eno bayimbi banne n'abavaako kati nga baagala bamusike adde ku levo y'abayimbi kumbe ayagala levo ya president bano ne bamuvuma ye ng'ayogera n'oli waggulu bano bamuvuma tabaddamu kati n'olwekyo buli lw'onodda mu babulooga buli lw'onodda mu bano bakansala abakusoomooza wansi gw'omubaka ojja kuba ovudde ku ddaala lya MP ng'ozze ku ddaala ly'abakansalazi balekere babulooga babakwateko gwegenda mu maaso kasita omanya nti okola kituufu approve onoonya ya Katonda Katonda bw'aba ku ludda lwo teri aligenda kusuula sebwera kikulu kyoyogedde ndi musumba ate ndi muweereza wa Katonda n'olwekyo ngenze ntya Katonda nze kasita mmanya nti Katonda agambye ye ne bw'osala enjiibwa ne bw'osala akame ne bw'osala embaata ne bw'osaddaako omuntu alina ekibi nze nina omusaayi ogw'oyo atalina kibi
ate kyoyogedde ndowooza ekisembyeyo kye kisinga obukulu nti bw'obanga oyimiridde ku mulamwa gwennyini ogwa Katonda obeera ku kituufu kyennyini. Okay, olwakadde mukulu Honorable Sserukenya David, tulina ebyokwogerako bingi naye sooka okijje mu ddiiro nakyo kino kuba tukiruliddeko ennaku ndowooza ziringa 2 abanuupu bakyaddeku ewa pulezidenti olwobe yasinkanye simanyi oba nawe mwoli President Museveni yasinkanye abanuupu nti waliyo n'abamu mu nuupu kati abasaba nti ssebo ow'ekitiibwa twandagadde tukusinkanemu. Sebo kiri bwekiti nti bw'ogamba president olina okuteekako erinnya kubakaluka akagwa waliwo gwemmanyi yakawangula nedda waliwo eyawangula ne batamulangirira oyo naye president era namukyaliddeko president Kyagulanyi ne mutwalira embuzi kati awo singa bw'ogamba nti oba naye wakyaddeyo yenabaddeyo emagere sebonakiise naye ntegedde ekyogamba nti waliwo abakiise nze kyemmanyi kiri kyekintu kimu. One, NRM eyagala nnyo okulabisa abanuupu abakyuse. Lwaki Fulufiga tebamukweka? Lwaki Ababaka kato tebamukweka? Lwaki Mayinja tebamukweka? Lwaki bano babakuba ekifaananyi mu mugongo? Nange nalaba ekifaananyi kyakubibwa kuva mu mugongo nga bangi bawerako. Exactly, ne bakuba back view. Kati kye tulina okumanya kye kino nti gavumenti eno erimu abatikuzi b'ettooke abasobola okukooshinga abantu ne babagamba mwambale masiki za people power. Kati masiki zaffe mwakimanya bajja ekamwokya ne zitipa ne ziroole ne bazitwala zonna ebyambalo byaffe byonna ne zoovulo temwakimanyako. Kakati lwaki tebatuwadde front view? Oteekera kyeŋŋamba lwaki tebatuwadde front view ne tulaba abantu nti gundi waffe wa people power naye akafaananyi ke batulaze ka mugongo. Kati waliwo abasajja abatikuzi b'ettooke nga bo bakuŋŋaanya abantu baabwe ne babakookinga ebyokwogera nti mugambe nti tuli banuupu ne bateekako masiki ne balimba muzeeyi ne bamugamba nti babano abasajja bazze kusisinkana naye nga abo batikuzi battooke era betuyita abagundi be bayita ba useful idiots. Abatunulizi b'ensonga bagamba nti eyo boolyawo yagenda okuba entandikwa y'ekibiina kya nuupu okusaanawo nga mutandise okweyuzayuza abamuba oboolyawo basaze eddiiro bayingidde NRM era bwe munayingirira wali okulayira abamu ebifo cabinet eddakaawo mwandibanga mujja kubanga ekitundutundu kimaze okusala kiyingidde mu kabineti ya Yoweri Museveni. Sebo ekikulu si kya bifo kubanga twakirabye nti ebifo tebigasa. bw'abanga omwana omuwala obuwala Naluyima yasobodde okugyayo minisita omulamba sikitooleko najjayo minisita omulamba kitegeeza ekikulu si kyakuba minisita, ekikulu kyankolagana n'abantu. Okitegedde kyeŋŋamba Sserukenya Bayibuli egamba kikugasa ki? Kaguta Museveni n'afulumya olukalala nga David Sserukenya ye Minister of State for Investment. Sebo mpulirizaako kigasa ki okulya ensi n'ofiirwa obulamu? Waliwo okufiirwa omwoyo awo. Waliwo okufiirwa omwoyo. Kati kakuba ekyokulabirako. Weegulyawo Sebo weereza. Yes. Mbandidde mu Kyagulanyi olukwe. Noba tugenze kuweereza bannayuganda David Sserukenya. Kiri bwe kiti. Mbandidde mu Kyagulanyi olukwe, mbandidde mu Nuupu olukwe. Oba otegeera kye ŋŋamba. Kati n'olwekyo nina okusigala we bamanyidde nzika nkula ebitabya byabufuzi. Okwagala ssente, okwagala abakazi, okukyukakyuka. Ebyo bimeka? Bisatu. Kasita okyuka mu kibiina. Leero oli wa yellow, enkya oli wa green, nga okugamba oli watermelon, nga munda oli wa kalandala n'ebweru oli wa kalandala. Oba oli nsujju, munda oli wa yellow, engulu oli wa green. Kati oba ogenze kasita otuuka okwagala ssente oli tajja David Sserukenya nja kuwa ekyokulabirako ndi musajja wa Nuupu. Kati gavumenti eno empe ssente
ate ngenda enjirwanye sobola zimpa era bwe kuwa ekisawo we bazikuweera nga ne kamera eri waggulu oba tonatuuka waka ng'akafaananyi kali ku social media nga kafulumye dda era bano bonna abaana boolaba be baawa ssente bonna boolaba bonna teri olina okupoozinga mu kifaananyi waliwo yapoozinga babakuba tebamanyi kati ne beekaza ne bagamba ye twasaze eddiro naye nga lwakwekaza naye ng'ekifaananyi kyabasooseeyo obategeera kye ŋŋamba ye kankubuzeyo ekibuuzo abaafuna ssente ani ali obulungi tuba tulaba ku TV waliwo yalemwa n'okusasoleza enviiri oba tebali bulungi kati ate weegombayo Honorable Sirukenya simanyi lwaki okirabira mu ssente tolaba mu buweereza omwo nti bw'obeera nga oweereddwa ogufu oweereddwa minisitule namba oba ogenda kuweereza abantu bo ab'essaabagabo n'eggwanga lirina okutwaliza awamu weebale nnyo naye kati njagala kubuulira nti kino kye mmanyi nti gavumenti yaffe eno egaba kitiibwa tegaba buyinza okitegedde obukitiibwa nakiwala kingi talina buyinza waliwo kuwa obuyinza n'okuwa lindako waliwo kuwa obuyinza n'okuwa ekitiibwa otegera kye ŋŋamba n'ekyokubiri njagala okumpa ebikola nzipenza kunteeka mu health naye nga budget ya health eri wansi okusinga eya security saagala kubeera mu Uganda nga patro nyingi okusinga ambulance otegera kye ŋŋamba gwomanyi bantu bameka abasirikale be basse nga tebagenderedde musirikale aze kuyamba n'amaliza ngatta lwaki oddira otya omuntu afunye accident n'omuteeka kabanga lya poliisi neyeegalika abasawo tulina kye twasoma twaliwo kye bayita recovery position tolina engeri gye weebasaamu omulwadde nze wali bangi metukako nga bazirise nenkebera obubonero nindaba nga bakyali balamu naye nga bazirise nemwebasa bwebasa mu ambulance netugemulago nga yazuukuse dda asaba mazzi naye engeri gye babeebasaamu n'amugalika n'aziba airway okiraba era emabega gye tuvuddeko waliwo ambulance ezaagulibwa mu myaka nga 5-10 emabega ambulance zaali za double cabin weebasaawo omulwadde obategera kyeŋŋamba tosobola kuteeka mulwadde mu double cabin kati ebyo byonna byenjogerako nze nga Sserukenya neŋŋamba nti nedda bwe mba naaweereza mu gavumenti nteeka okumakinga sure nti nja kukolagana ne procurement mbawa amagezi ddagala ki erinaagulibwa okitegeera tufune eddagala ettuufu eririseesho erinaayamba abalwadde naye omuntu atuuka ku famasi ng'eddagala lijjudde emmasa naye ne bamugamba tewali ddagala nalowooza bagenda ditunda naye bambi nga pharmacist kyagamba kituufu nti gwe bagenda okugula eddagala gwe batuma okugula eddagala si musawo mutendeke nti amanye endwadde eziri mu kitundu ekyo eddagala lye yagula wabula eddagala lyo tetulyetaaga kati njagala mbe nga nze nina obuyinza mu department yange ate nga nsobola nokola service awo osobola okukwatira obwa minister bobanga babukuwate okay ate nga ekyo kisubira mu government ya Kyagulanyi ne muli bamalirivu bwe mbanga musazewo kati abanup mukiriziganyiza kansobirente ebyava mu retreat mukiriziganyiza nti temujja kukyusa kuva mu kibiina kya nup okunyingira ekibiina ekirala emotoka zizo mwagala ku sente okuzizaayo mu constituency temwagala kugula motoka ezo temujja zikwata n'ebifo bibyo ebyobuweereza balanga babawadde appointments ngezo temujja zikiriza mulabika muli bamalirivu nnyo sebo tuli bamalirivu sente tugenda zikwata tuzikozesa emirimu gya constituency oba otegera kye ŋŋamba tosobola zireka wazamwe wa musolo okitegeera zikole emirimu kubanga nze kinnuma okulaba nga nze Sserukenya ate nze nkola emirimu gya gavumenti nga nze nnyamba abalwadde nze nkola emirimu gy'okuteekawo ambulances njagala gavumenti yange yeeba ekikola akadde katuliridde empinga tusigaye dakiika ziringa 4-5 naye nandisabye nti tetusobola kuva wano nga toyogedde ku byosuubira bw'onooba nga otuuse mu parliament by'otunuulidde nti bino byo mubaka kiwa parliament gwandiyagadde okubeera oba gw'ogenda okubeera weebale nnyo weebalire ddala ekisooka njagala mbeere omubaka wa parliament adda ku ground nenfuna ebirowoozo by'abantu era nembyogera nga saagala kwogera byange kuba nabyo ku babaka nga muteesa mulungi naye nga ayayiiza abalonzi be tadda ku ground era babakubya akalulu naye njagala nnyo ntumwe nteese ekyo kimu ekyokubiri njagala nnyo okulaba nga nzija Uganda yange mu bbanja lyetubiddemu tuyinza kuba tuli ku 43% nga tutuuka ku 50% nga twewola okutuuka ku 50% tuli ku 49 kati ebbanja public date
kati bwe tutuuka ku 50% tubale tukirizibwa kukola ki kwewola okutegera kyengamba kati n'olwekyo njagala kuyamba ku ggwanga lyange ndiwe ku magezi tunaasobola tutya okuva mu bbanja nga tuzaala tukirizibwa kwewola naye obusobozi bw'okusasula ebbanja bubeera bukendedde nnyo actually n'agenda okuwola atyamu exactly kati n'olwekyo amakubo mangi ge tulina okugyamu ssente ge batalaba ate nga ffe tubalaba abannuku abajja ngenda kuwayo amakubo matono nnyo tozobudde bujja kuba buwedde kakisooka tulina ettaka eggimu wano era nga weetaaga bwetaazi buli sub-county n'ogigulira tractor bw'ogigulira tractor nga eriko enkumbi n'ekyana n'obagamba mulime kasooli then ne tufuna ensigo yaffe eri entuufu eteetaaga kufuuyirwa kuba chemicals nyingi bw'obanga wano baagita ezambia gyeri esouth africa gyeri mulete ensigo ezo eziteetaaga kufuuyirwa ezikumira embeera tulime kasooli waffe kati ensi ezitwetoolodde zonna njala ate zirina amalungu tulina barefugi bangi nnyo mu uganda wano tugambe UN etu nga bwe tubawadde aw'okusula naffe batuwa akatale then ekirala tulina abalambuzi bangi naye woteeri zonna zaba madivaani tuzimbe woteeri zaffe sente zibe nga tuzijjayo n'ekirala ekisembayo abannayuganda olwoza dakiika emu bateeka ssente mmeka ku MTN ne Airtel nezifuluma eggwanga gamba bannayuganda tudde ku mango sente zidde wano ojja kulaba sente ekigambo ekisembayo tunula mu kamera yeyaawe yogera eri abantu b'emakindi Ssaabagabo ne bannayuganda okutwaliza wamu ekigambo ekisembayo njagala kwebaza pulezidenti wange Kyagulanyi Ssentamu olw'okunteekamu obuweesigwa okunampa card era nange ne musimuswaza nenjirwanira nenjiwangula ekifo kyange era njagala kukakasa ngenda kuweereza abantu bo bewankwasa njagala bannayuganda ne bazita Ssaabagabo mbagambe nti banetukolere wamu twagala ntusonyiwagane era n'abayisiraamu mwenna Idi Mbaraka era bwenva wano ngenda kujjaawe Namasuba abakulembeze mba meeting nange mpeyo ofange gendo basiibulula Ssaabagabo mwenna mbaagala nnyo era mbaagalira ddala ambulance gyeri kuzanta enamba nagisome ya driver bannayuganda mwenna tuleke okuyiwa omusaayi twagalane President Museveni abaana abali ekitala tebalina musango nga bw'omaze okulayira abaana bateebwe kubanga bwe babeera munda ate omwana wa Edi Mutwe ajja kuba n'obukyayi kitegeeza obukyayi bugenze ku second generation mwebale nnyo mwebalire ddala kale twandibadde tusobola okwongerayo emboozi eno naye akaddeko katusazeeko mu mbeera eyo tubadde ne David Serukenya Honorable MP omulonde agenda okukiikirira abantu b'emakindi Ssaabagabo bwe tulibanga tufunye akadde tuli mukomyawo ate tutandikirawo wennyini ategeeze obaolyawo biki byategeka okolera abantu beeyo n'eggwanga lyonna okutwaliza wamu atulaba ku Soul TV katukwagaliza olunaku olulungi amanzi tusima Apollo musiibe bulungi mweraba